BC Media byonna bisoboka nga Katonda waali. Twebaza Omukama akuumye Reverend akuumye the Right Reverend Dr. James Bukomeko Saalongo nga mulamu era n'amukozesa ebyamagero bingi. Dr. Saalongo Bukomeko ye mulabirizi w'emitiana ow'okutaano. Ono nno nga yaddira mu bigere kati Ssaabalabirizi wa Uganda, the Right Reverend Dr. Kazimba Mugalu ye yamuddira mu bigere. Ono nno yalondebwa okubeera Bishop ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'E11 omwaka 2019. Olukiiko lwa Bishop lwe lwatuula ne lumulonda okudda mu bigere bya Dr. Kazimba Mugalu. Twebaza nno Omukama eyamulonda. Ono nno yali avudde Nansana mu biseera ebyo era n'alondebwa n'aweebwa ekitiibwa ekyo. Yatuuzibwa ku ntebe y'obulabirizi ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri 2020. Tujjukira bulungi omwaka guno. Buli omu tagenda kugwerabira anti gwali gwa COVID. Era okuva olwo emyaka wenjogerera kati giweredde ddala emyaka 3 ng'omulabirizi w'emitiana. Emikolo emikulu gyali mu lutikko ya St. Andrews Cathedral e Namukozi. Emikolo gyonna egy'okumutikkira mwe gyali. Twebaza nno Omukama amukongozze amuwembezze okutuuka ku ssaawa ya leero ng'ajaguza emyaka 3 bukyanga atuuzibwa ku ntebe eno. Byakoze nno mu kusoomozebwa olw'Covid n'ebirwadde ebirala ng'Ebola bingi era birabwako. Era nga yasazeewo nti nga bw'ajaguza emyaka 3 ataddewo ekizimbe kigali kwoleka. Kino nga kigenda kukola ng'ekijjukizo era kya bisulo abagenyi mwe banaasuzibwanga n'okutuuza enkiiko ez'enjawulo. Tumwebaza nno olw'enkulaakulana. Ono nno buli gy'avudde agenze alekawo omukululo era buli omu ng'amutenda butenzi ng'amunnyenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Ssebo Reverend Dr. Bukomeko tukwebaza olwa byonna by'okolera abantu ba Katonda naddala okuteeka essira ku by'enkulaakulana. Tugenda nno kutuusaako omukolo gwonna ogw'okukuza emyaka 3 ng'era mu bagenyi baayise agenda okutuyigiriza ye mulabirizi gwe yasomanga naye nga bakyali matendero ag'enjawulo. Eno ye BC Media byonna bisoboka. Nze Samwiri George ogere egesa olw'ekisa kya Katonda omulabirizi w'e Bukedde nga tetunaatuuka eyo wano bateeseewo engeri eno kubanga tuze olwaleero okwebaza Katonda kubanga taata omulabirizi the Right Reverend Dr. James ne maama Babukomeko bawezezza emyaka 3 nga bakulembera obulabirizi buno. Ekyo kye basoosowaza naye era balina n'ebirala eby'okwebaza geza obulamu. Amiina. Ate nabadde ndaba mu katabo kano Churchman's Pocket Book and Diary ng'obulabizi bw'emitiana bwatandika 7 kaakano mutandise okulengera Golden Jubilee. Nze ndowooza nakyo kirimu ebyo eby'okwebaza. Amiina. Kale katusabe. Taata tukwebaza kubanga oli mulungi. Twagala akozesa ebigambo ebyo omuddu wo bye yakozesa nti Ebeneza n'okutuusa essaawa eno okyatubedde. Tukwebazizza olwa mutabanyiwo era omulabirizi w'obulabirizi buno obw'emitiana James Mitiana ne maama
kubanga bawezezza emyaka 3 nga bakulembera si bo ng'abantu naye Katonda affe kubanga oba nabo. Omwana w'ensi yagamba nti ojja kubeeranga naffe okutuusa emirembe gino ligiggwaawo, era erinnya lye eddala Emmanuel ekitegeeza nti Katonda ali naffe. Kale nga tutandika saaviisi eno kabaka wa bakabaka, katugitandike naawe era tugimalirize naawe. Abantu bonna abazze wano olwaleero nga tebalokokanga kale balokoke, abazze nga balina ebibasumbuwa osisinkane nabo. Tusabye ne twebaza ne twenenya nga tuyita mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Kati omulabirizi agenda kusala kano kaguwa. Engalo za Yesu. Kale mwebale. Kwaya ejja kugenda mu maaso ng'eyimba oluyimba olwo lwe balangiridde nga bwe tugenda ku olutaali. Mwebale. 2:25. Esso yakuna tandikira ku nnyiriri olw'e11 tukome ku nnyiriri olw'e16. Baba Efeso essula 4 okutandikira ku nnyiriri olw'e11. Era oyo n'awa abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalunda n'abayigiriza, olw'okutuukiriza abatukuvu olw'omulimu gw'okuweereza, olw'okuzimba omulimu gwa Kristo, okutuusa lutuutuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera Omwana wa Katonda, bwe tulituuka okuba omuntu omukulu okutuuka mu kigera eky'obukulu obw'otukkirira kwa Kristo. Tulebenga okubeera nate abaana bato nga tuyugaana, nga tutwalibwanga buli mpewo ey'okuyigiriza mu bukukusa bw'abantu, mu nkwe olw'okugobera okuteesa okw'obulimba. Naye bwe twogeranga amazima mu kwagalana, tulyoke tukule okutuuka mu ye mu byonna, gwe mutwe Kristo. Mwoyo omubiri gwonna bwe gugattibwa obulungi ne gunywezebwa awamu, buli nnyingo ng'ereeta ebyayo, ng'okukola mu kigera okwa buli kitundu bwe kuli, omubiri gweyongera okukula olw'okwezimba mu kwagana. Ebbaluwa ekomyawo. Tujja kuyimirira tuyimba oluyimba 247 mu kikadde ombuulire ku kisa. Oluyimba olwo nga luwedde, kadde waffe Venerable Fred Kironde ajja kujja atwale n'enjiri.
Mukama abeere nammwe. Tunaasigala nga tuyimiridde okwaniriza amawulire amalungi ag'enjiri. Enjiri entukuvu nga yawandiikibwa Matayo omutukuvu essuula ey'okuna okutandika n'olunyiriri olwo lubereberye. Awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukemebwa Sitaani. Bassabadinkoni bano abatuuse mubakubireko mu ngalo ez'amaanyi nnyo 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 nnyo. Abo omulabirizi bakola nabo mu era ne Mukama omu Yesu Kristo omwana yazaalibwa omu yekka Katonda, yazaalibwa kitaawe ensi zonna nga tezannabaawo. Katonda ava mu Katonda, omusana ava mu musana, Katonda ddala ava mu Katonda ddala. Yazaalibwa, yatondebwa, alina okubeera okumu n'ekitaffe. Ye yatonda ebintu byonna, ye yava mu ggulu n'akaaba lwaffe abantu, n'olw'obulokozi bwaffe, n'atwala omubiri omumutukuvu ng'atamanyi musajja Maliyamu, n'afuuka omuntu, n'akomerera ku musaalaba mu mirembe gya Pontiyo Piraato lwaffe, n'attibwa, n'aziikibwa, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu nga bwe kyawandiikibwa, n'agenda mu ggulu, era atudde ku mukono gwa ddyo gwa Kitaffe, era alivaayo okukomawo n'ekitiibwa, okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo, era nzikiriza Omwoyo Mutukuvu, Mukama era omugabi w'obulamu, nga mu Kitaffe n'Omwana, era nsuubira okuzuukira okw'abafu n'obulamu. Nzikiriza ekanisa eno y'abantu bonna era ebona wonna ey'abatume, njatula okubatizibwa kumu okuggyako ebibi, nga nsuubira okuzuukira kw'abafu n'obulamu n'ekigenda okujja. Amiina. Tugenda kweteekateeka kitundu kya kusaba okw'enjawulo. Venerable Moses Sebutinde ajje atuyise mu kiseera ekyo, naye nga tulina kakoolaasi kenjagala tuyimbe nga tweteekateeka, kubanga buli omu ku gwe banaaba asaba byasaba, naawe olina ebiwetaaga oyingire mu kusaba. Ozaana omwoyo wa Mukama, ozaana omwoyo, ozaana omwoyo wa Mukama, ozaana omwoyo, ozaana omwoyo wa Mukama, ozaana omwoyo, tukuyimusa omwoyo wa Mukama, ozaana omwoyo, ozaana 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 omwoyo wa Mukama, ozaana omwoyo. Katusabe. Katonda ayinza byonna, Kitaffe omutukuvu, Mukama anyini eggulu n'ensi, Kitaffe ataggwaawo. Mukama tukusinza, tugulumiza, tukussaamu ekitiibwa Katonda waffe olw'ekisa kye ekinene n'okwagala kwo. Emirembe n'omukisa by'otuwadde Katonda waffe, bw'otwambuzza sekino omukufu okujja mu yeekaalu y'okukusa n'okukutendereza awamu n'okwebaza olw'olunaku luno Mukama, olw'emyaka 3 miramba nga tuli mukadde waffe omulabirizi wamu ne maama Bukomeko. Taata ayinza byonna, tuvudde mu nsonda zonna okujja wano nga twebaza bwebaza, kubanga otukoze bulungi ssebo. Weebale Katonda waffe olw'ekisa kye ekinene n'okwagala kwo, emirembe n'omukisa ebibaddewo era ebiriwo, era tukusaba byongere bwe bityo mu buweereza buno Mukama bw'otuyitidde era bw'oyitidde mukadde waffe omulabirizi obulabirizi buno. Taata ayinza byonna, nyinikisa n'okusaasira, ffe tuli baana bo ggwe Kitaffe,
Mukama omanye ebyetaago byase kino omwali wano ng'emitima gyaffe giyayaana okubifuna naye gwe ensulo ya buli kimu. Mukama gabirira kibiina kino, gabirira Mukama buli muntu okwetaagako bwe kuli. Taata ayinza byonna, gw'ojjudde ekisa n'okusaasira, kkiriza Mukama buli muntu okumuwa okwetaaga kwe nga bwe kuli. Ebitutiisa Mukama by'osobola, bitumalamu amaanyi Mukama gw'obisobola. Taata ayinza byonna, wegazaanye ekifo kino Mukama paka we tunaavirawo. Leka eddembe n'omukisa bibeere masekkati gaffe Katonda waffe. Era Kitaffe ayinza byonna, otuwadde ensi eno ng'amakula n'otuwa abakulembeze ab'enjawulo. Kyetwatuwaayo eggwanga lino Uganda n'abakulembeze abalirimu, pulezidenti w'eggwanga lino Uganda, baminisitaazi bonna, ba area MPs, ba honorable councillors, ba chairman ku levels ez'enjawulo. Taata ayinza byonna, obayambe bakozese omukisa gw'obawadde okuweereza mu ggwanga lino nga beeta emirembe mu nsi. Era eggwanga lyaffe Uganda twongera oditeeka mikono gyo ssebo, nga emize egitali gya bwakatonda nga gisensedde nga gisensera Mukama eggwanga lino. Taata ayinza byonna, anti gw'okyusa, kyusa emitima gy'abantu n'abala nga beerimbise nga beekwese mu kkanisa nga babuulira enjiri nga si enjiri ey'amazima wabula ekintu ekifaanako ng'enjiri olw'okuwabya abantu. Taata ayinza byonna, kkiriza wolaba ekyama Mukama komyawo mitima gy'abantu. Tuwaddeyo abeetagafu okubasabira, bambi omuli abalwadde abali maka gaabwe ku malwaliro na buli kifo kyonna Mukama wamanyi okusinga ffe. Leka ekisa kino kwagala kukibeerewo Mukama nga kibajjanjaba nga kibawonya, nga balima okugwamu essuubi wabula basembere gy'oli. Taata ayinza byonna, tuli baana bo gwe Kitaffe, bikwegazaanya mu bulamu bwaffe. Otuli ku mukolo guno gw'okwebaza kubanga otukoze bulungi. Era olunaku luno lwonna tuwadde emikono gyo Mukama. Kkiriza Kitaffe ekisa olubeeremu, beera mu kontro ya buli kimu. Abatuuse ffenna Mukama yongere okutukuuma, ate n'abakyatambulira togattako mu mukolo gwe gumu Mukama batambuze n'emirembe gyo, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda, okussa ekimu okw'omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amen. Mukama mulungi era ekiseera kyonna tumukubire engalo ez'amanyi. Mukama tumwebaze. Bw'obanga Mukama akyakuwadde amagulu ng'olina n'amaanyi, tokubira Katonda ng'otudde butuuzi otyo, okuggyako alina obunafu. Mukama mulungi era ekiseera kyonna oyo ye Mukama gwe tugulumiza. Katonda yeebazibwe nnyo. Kambasabe mutuule bakulu. Ssebo taata w'ekitiibwa mukadde waffe omulabirizi the Right Reverend Dr. James Bukomeko Saalongo wamu ne maama Rose Bukomeko Naalongo, bane tusanyusa okubalaba. Olunaku lwammwe luno mwebale kuteekateeka lunaku luno taata okwebaza Mukama olw'ebyo by'abayisizza. Tukubire bakadde baffe engalo ez'amaanyi nga tubaaniriza. Era omulabirizi ate abaleese bulungi. Olwa taata okuweza emyaka 3 naye eririnnya Busimbi nga bw'oliwulira tuleetedde eddala ensimbi baabo waliwo n'abala bakyali bakowu tebannayimi, naye abayingira buli abatuuka leeti bonna be Busimbi olw'emirimu emingi egy'okunoonya. Mukama yeebazibwe. Amanya gange ze Venerable Frederick Kironde, Saabadikoni ow'Obusaabadikoni. Olwa taata okuweza emyaka 3 naye eririnnya Busimbi nga bw'oliwulira tuleetedde eddala ensimbi munaana. Kaakano temwebalabala kubanze nazze na kikapu otoolako butoozi zezisigalawo n'enzizaayo. Mukama baabo waliwo n'abala bakyali bakowu tebannayimi, naye abayingira buli abatuuka leeti bonna be Busimbi olw'emirimu emingi egy'okunoonya. Kunalwe somukana fulabirizi bakyajja. Mukama yeebazibwe nnyo babale kujja era Mukama abawa omukisa. Abasumba mwenna ab'Ekawungeera muyimirire. Abakristaayo amatte olw'ekisa kya Katonda. Saabadikoni e Namutamba
Njagala kusaba abasumba abavudde Namutamba. Mukama yebazibwa abooluganda. Nze Venerable Joram Kiwanuka okuva e Kasambya. Abasumba bajja. Mukama yebazibwe. Venerable Stephen Damulira, Sabadikoni w'obusabadikoni bw'Ekisojo. Abasumba betuze nabo. Nja kusaba abasumba ba Lutiko muyimirire. Ate n'abakristaayo abavudde e Namutamba namwe muyimirire. Kansabe bayimirire. Ate era n'abakristaayo abavudde tundayebazibwe. Tundayebazibwe. Tusanyuse nnyo okubalaba mwebale kujja. Ababuulizi mwenna sitegedde bassaabadikoni wadde tebaboogerako naye bw'obanga ogwa mu Lutiko ng'oli mubuulizi yimirira tulabe. Ne vaaja waffe omugole yata sijja kwogera kusingako awo naye abantu bonna bakulindiridde okulya ebigambo imba oluyimba oluteekateeka okujja okwogera gye tuli ssebo omulabirizi. Mukubireko mu ngalo omusajja oyo agenda kuyimba oluyimba lwanja otunuulira bulungi nowandi Mukama akola gye. Mukama yebazibwe. Mukama mulungi. Kwataganira lukwata ku nsonga ffenna ekoze eki etuleese. Era mujja kuba muwulira ebigambo byonna ebyo era bulijjo byatugamba n'ebituleese olwaleero. Eddoboozi lya lino liyita yanguwa oba oliwulira ng'osirise omulimu gwa Katonda saanidde okugukola yanguwa ondera ani okugenda kuyita abantu bange gwe omwana wa Katonda saanidde okuyita batizo tumazuno zentumani atugendera ani okugenda kuyita abantu bange gwe omwana wa Katonda saanidde okuyita banti zuno tumazuno aliwa zuno tumazuno yangu wagwe zuno tumazuno akuyita gwe tumazuno yangu wagwe tumazuno ozimbe mitiyana tumazuno gwasizeko mulabirizi ne mama aluwa zuno tumazuno. Sebo tweyanza nnyo oluyimba mwebalire ddala. Sebo taata w'ekitiibwa omulabirizi. Yuko mzuri. Sijui kama nifanyishe Swahili. Nifanyishe lugha gani? Oh, Luganda. Aya. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Njagala okutwala omukisa guno okubaniriza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo.
Ndi musanyufu nnyo okubalabako. Mukama yeebazibwe. Njagala okwaniriza mwenna abavudde okumpi n'ewala. Mukama yeebazibwe. Abamu muli bagonvu naye bwe mbalaba nsanyuka. Mwewaliza ne mujja. Mukama yeebazibwe. Njagala okusooka byonna okwaniriza omugenyi waffe, omubuulizi w'olunaku omukulu, mukadde waffe Bishop Samuel Egesa boogere okuva mu bulabirizi bw'e Bukedi. Bishop Egesa muganda wange ate mukadde wange. Twali tusoma mu seminare, nze nali nsembayo obuto, bano be bandabiriranga nga be banjigiriza byonna. Bwe nagenda mu seminare nze nga sibitegeera bulungi ebisinga, nga bo babaddeko mu kanisa akaseera nga babitegeera. Nali n'okugenda okusoma, nze nali manyi ngenze kusoma kunjigiriza Bayibuli nanjatula bansirike ngende ki kugamba. Nali nvudde mu secondary ningenda okusoma obwawula, naye kugamba nali ngenze okusoma nga simanyi bunene bwaki, simanyi bunene bwabyo. Naye bano be baŋŋamba nti ssebo bino bitambula bwe biti ne bwe biti, era banyamba nnyo. Ng'omuvubuka omuto yali ayingira obuweereza, yali ayingira ekkanisa. Bishop Egesa yali avudde mu bulabirizi bw'e Busoga ebiseera ebyo, naye mwebaza nti abadde omu ku abo abatulabiridde, abatuyigiriza. Era ebintu ebimu namwebuuzangako nnyo. Nze nali neebuuza nnyo nga nakayingira obuweereza, nga neebuuza nga nekyemmanyi nziramu nenkibuuza ndabire eddala oba kyengenda okukola kyekyo. Nabatawanyanga nnyo. Ekimu ekirungi, nawakanya nnyo ebintu bingi. Abamu balowooza nti ndi kavubuka kato, abamu nga bagamba nti kanisa olaba weeresa abaana abato mu kanisa. Naye byali birungi ate bye nabuuza, era biyambye ekkanisa n'okutuusa essaawa ya leero. Ebimu ku byo bye nababuuza kyawandiikibwawa nti ekkanisa eteekeddwa kubeera nga njavu. Lwaki tuvuga bugaali abawule? Era kwe kwava basawo ne bannyabo kimulaba okuvuga emmotoka mu kanisa ya Uganda. Mukama yeebazibwe. Ne mbagamba nze wensomye Bayibuli n'enjijja eno paka eno sikirabyemu. Katonda waffe mugagga munene, alina byonna. Mukama yeebazibwe. Era kinyumira nnyo ab'ekireka bano, mbaagala nnyo. Ab'ekireka muyimirireko abazze wano be natawaanya, abo nabatawaanya. Omukubiriza tazze mwami Lutwama, naye omuwanika waali mwami Mubiru. Nabatawaanya nga balabye babaleetedde akalenzi akato naye nga kabatawaanya nnyo. Mukama yeebazibwe. Abo bampa akagaali n'ekagoba. Mukama yeebazibwe. N'ekabaziriirira kubanga twava mu seminare ne bakadde baffe bano nga tugambe tekyali kuvuga bugaali. Mukama yeebazibwe. Temulowooza nti kyali kyangu nga bw'ogenda mu kanisa ebiseera ebyo mu Church of Uganda ng'omwawule n'ogaana akagaali ng'abantu bayinza okwekalakaasa ne bakugoba. Naye njagala kubeebaza, banzikiriza ng'omuvubuka omuto azze n'ebirowoozo nga binene nnyo ebiseera ebyo. Mukama yeebazibwe.
So kyenva mulaba mbalabako ab'ekireka bano mpulira essanyu kubanga baaligambye tikana kavuka ke batuleetedde kamalala tukagobe tulifena naye bandeka bampa chance okuleeta byonna bye nakola ki bye twali tuteesezza. Ekirala nagamba ngenda kuzimba ennyumba ennene ebiseera ebyo ng'abasumba basula mu buyumba bwe butyo obumu buli ku gate set bulinda firimbi bugende ng'ate abantu balaba kisaana. Kambabulire kino bwe nagamba nti ngenda kuzimba ennyumba ennene abakristaayo ne beekolamu omulimu ne bakuŋŋaana holo y'essomero n'ejjula olukiiko nga luzze kumpakanya butazimba ki nnyumba nnene. Mukama yeebazibwe. Ne ŋŋenda omukubiriza yali ku lwange naye ng'abantu abasinga obungi bagamba akayumba kensanzeyo tulina kwongerako ne tukakookera olwo nali sinakufuna Naalongo. Mukama yeebazibwe. Nali bwomu okutuusa olukiiko nagenda okwogereramu naye nasula nsaba nagenda mu lukiiko nga mwoyo anzijudde. Bwe natuuka bali ne bamala okwogera bakunze ekyalo kyonna kizze kuwakanya mwawule butazimba nnyumba. Bwe nayimuka okwogera omukubiriza n'aŋŋamba nga bali bamaze okwogera n'agamba naye tuwe omukisa omwawule naye ayogere. Jjukira ndi kavubuka kato ebiseera ebyo nga n'abavubuka abato tebabeera baawule ne wali nga toyitawo wali olw'emyaka naye Katonda yakikola lumu nababulirako nti nze Katonda yampisa mu manju ng'ategedde nti olukiiko sijja kuluyitako kubanga saatuula interview. Olunaku lwe bakola interview Bishop Yandabalwa gunambuza wakoze interview ne mugamba saazikoze n'anakuwala ne ŋŋenda mu ngeri yange n'antwala kubanga singa natuula interview sandiziise olw'emyaka. Mukama yeebazibwe. Naye Mukama n'antwala mu ngeri ye era ne ŋŋenda naye olukiiko lwe bandeetera lwali lusingana wano abantu obungi abali wano. Bwe nayimuka okwogera olukiiko ne lukyuka ne lugamba tugenda na kyamwawule. Mukama yeebazibwe. Ne bampa ssente zonna ezazimba ennyumba nga sizze na mu kkanisa. So lwe olugendo lwange Bishop Egesa naye ne tumuleka naye agenda ebusoga tulabe byanakola. Buli muntu yagaba n'agenda nga tugenze kukyusa kifaananyi kyaki kya kkanisa. Ndi musanyufu nnyo nze omu ku baawula abasanyufu ennyo bwe ndaba ebintu byonna nga bitambula. Juzi twalina olukiiko wano olw'abasumba ng'emmotoka zijjudde wano emitiyana nga ndaba emmotoka era omuntu omu n'agamba bannange ensi ng'ekyuse wano waali wadde bajjudde bugaali naye ng'emmotoka zijjudde wali eno emitiyana. Mukama yeebazibwe. So lwe lugendo lwe tutambudde olwo terubadde lwangu era juzi nabadde nze nafulumizza abaawule n'ababuulizi Namugongo mu seminare. Nabagambye omuti gwe twatuulamu gwali awo era nemmenya n'amannya Bishop Egesa, John Gita Kavuma we Namirembe, Sanga Mulinda yawumula n'omulala bamuyitanga Wagwa. Bwe twatuula ne tutandika radical decisions okukyusa ekkanisa. Bino bye mulaba awo we byatandikira. Changes zonna ze mulaba mu kkanisa ya Uganda zatandikira awo. Now I'm extremely happy when I see all these wonderful changes in our church. Praise God. Era ekyagendererwa nga twagala abavubuka abato nabo bayingire baweereze ekkanisa ya Kristo kubanga ffe abamu twali tulemeseddwa nga bagamba ogenda mu kkanisa tebazimba abaawule mu kkanisa bino tebibaayo tulifena nga be batugamba ate abakristaayo bali badde batuwa amaanyi tugende batugamba tujja kubisobola. Mukama yeebazibwe. Tujja kubisobola. Olugendo lw'ekkanisa luwanvu lunyumira okwogerako era ebiseera ebyo kambabuulire abamu bakyali bato n'omuntu okukkiriza okufumbirwa nakyo nga si kyangu. Era njaga kwebaza mukyala wange Naalongo gwe nawasa mu biseera ebyo era abo be twagenda nabo nanzikiriza. Juzi nali nkyogerako
Reverend Semuyaba wali wano nangamba Bishop toyogera bingi nze omu ku bo. Omusajja ono yali agenda kwanjula ng'ebula weeks 2 taata w'omuwala najja namugamba mubuulizi tusonyiwe ekika kyakuganye. Tebyali byangu. Mukama yebazibwe eyo ekkanisa gyekoze eki nga ssebo n'omuntu n'okkiriziganya naye ekika kiyinza okutuula nekigamba totuleetera mubuulizi totuleeta mwawuli. Omwana waffe tuli ffenna bannange olugendo lwetu werukoze eki naye kakati ndi musanyufu nnyo mulaba ababuulizi abato nga bayingidde ekkanisa ate nga balabika bulungi. Abamu balina zi degree, abamu balina zi masters ababuulizi. Mulabye abawule kakano abantu nga bayingidde okuweereza ki? Okuweereza Mukama. Lulinga bakulemesa so nga gwali badde muli mulungi okuweereza ani? Okuweereza Mukama. Si bwe kiri? Naye tekyali ekyo. So lwe lugendo lwe tutambudde. Mbireese kubanga egeso ono Bishop twali naye. Mukama yebazibwe nga tugamba tugenda kukyusa ekkanisa esikiriza abantu okugiyingiramu bagiweereze. Mukama yebazibwe. So bannange bentambula nabo nga nfuuse omulabiriza emitiyana. Bye mbagamba okukola tebitandise kaakano nga nfuuse muki mulabirizi. Oba nabikola nga ndi mwawule ne bwe nfuuse omulabirizi siyinza kukyusa kye nategeka kukolera Mukama. Ekkanisa egende muki? So I need your support. I need your support okutuukiriza kino. Obanga ffe twatandika enteekateeka eyo kati ate nfuuka nti omulabirizi obulabirizi bwenkulembera ne bufeeba. Naye naliko kugamba nsima obulabirizi bwakyalo bwaki butya. Ab'emitiyana obulabirizi buno saaka kuddayo kuwulira nti bwakyalo. Njagala bugende mu maaso. Era njagala mu ab'emitiyana mumpagire tulabe obulabirizi buno nga bugenda muki? Temwekkaanya. Eky'omukisa omulungi bwe mba nkola n'abantu nze si obuweereza bange eky'omukisa omulungi benkoze nabo abakubiriza benkoze nabo wano wonna we bali bajjudde wano. Bwe nkugamba nti njagala emmeeza eyo etuuke wali sikulekerera. Nzijja ne tutetenkanya naawe tugituusizaawo tutya. Era abakoze nange n'abawula abakakolako nange ekyo bakirabye. Bwe nkugamba nti njagala emmeeza eyo etuuke wano siyimirire nno nekugamba emmeeza eyo gireete wano nedda. Nange nzijja ne ŋŋamba awuteekawo ekiti kolaba oti kolaba oti. Tugenda okugituusa nga tewali amenyese. Tuli ffena? Those are the methods I'm using. Nolwekyo nno abakubiriza mwenna abo abali mu bulabirizi buno obw'emitiyana yenkola yange era njagala tugikozese tukole ebintu ebinene nga abakristaayo tebakooye ate tebamenyese. Mukama yebazibwe. Ndabye ttiimu ye Nansana ttiimu eyakatuuka muluwa muyimirire abo. Mukama yebazibwe. Mwetulire abo nakola nabo omulimu omunene nnyo naye nga abantu balowooza omulimu ogwo waliwo abatuwa obuyambi naye nga ffe tugukola nga parish naye nga munene nnyo. Naye natuuka okuvaayo nga tebagukooye nga baagala nakukola mirala. Era abantu beeyo bwe bagamba nti tugenda okuzimba olukitindo mu bbanga they just believe. Tebakubuuza tunaluzimbayo tutya, bagamba tutandika ddi. Tuli ffena ye abeekireka ab'emaganjo omukuliza w'emaganjo mukuliza nga ow'emaganjo wuuyo Muteesasira yimirire oyo. Naye we nagendayo ne ntandika okukola ebintu abantu bampakanya ne bagamba ekyo tekisoboka kyabbanga bwe riti ekintu ky'emyaka bwe kiti ate g'okitadde mu kabanga bwe kati tunakimala tutya. Si bwe kiri gwe wali omukubiriza wange. Tuli ffena? So kaakati ntera okugamba abantu nti nze we ŋŋenda ne ntegeeza abantu bye tugenda okukola bwe banzikirizaamu ntandika okutya
bwe mbaga tugenda kukola bino ne bakkiriza nti kisoboka ate nze nsira mabega ne ngamba there is something wrong. We ngamba abantu tunakola basooka kuvayo ne bampakanya kubanga bye mbagamba biba biki. So njigiriza abantu balowooze binene bakole biki. Ekyo si kyangu nnyo. Abantu baagala bagambe kano tujja kasobola. Bwe nagenda e Nansana ne mbaga tugenda kukola ekizimbe kya billions bandaga toilet ne bagamba oba toilet tugimazeeko emyaka 3 kati ate oleeta otya akasanke kakolemye okumaanyi kale tuleetera nganga tunagibaaga siba kiri ne natandika nabo waliwo abaali bampagidde nga batonotono naye nga bagamba naye kyetugenda okukola ddala mu musajja tunakisobola n'abampagidde abatono ennyo nabo nga beewuuja kino kinasoboka. You remember nawe wadde wagenda Nansa naye waliwo ekansanga musooke muyimiremu. Mukama yebaze abo bamanyi bitujja ono kizito yimirira kizito nga ndi ekansanga lumu nali nva bweru wa ggwanga n'ateega ku roundabout yawa yekibuye ngenda okulaba ng'ayimiriza benzi ye nanyimiriza simanyi olaba okwagala okwo naŋŋamba okomawo naye waliwo ab maganjo tiimu egwo wakatuuka abamu bampereza obubaka abo muwanga nga simulabe ng'ayimuka namulengedde muwanga watuuka tokyali weruweru oyo mukulu wange gwe ŋŋambe muwanga nabano baganda bange erinnya ligenzi sebo maneja wa Namirembe FM naawe oli weruweru yene okolerayo bukoleze Kampala mwebale nnyo mumbeereddewo. Njaga kubalaga abantu b'emitiyana Salongo namasuwa samuyimiriza mirire nsanyusa nnyo okulaba kusa ntebe wakatuukawo omu naye n'abalala ndi nabo naye twali naye ng'akyali muvubuka muto yimirira bakulabe ng'avudde eno twali naye entebe nga wetuweereza mu kanisa. Kanyanirize abawala bano babiri ne Nakato babiri be batukiikiridde awaka abaana baffe be bakiikiridde ato yakamaliriza amateeka bakyalinda bibuuzo byabwe bikola ki LDC agimaze n'abalala n'abali wano bajja kubaweera testimony yonna gyempise nze sikola weereza Katonda n'okwagalako kwonna n'amaanyi go gonna ebibyo Mukama yagenda obikola. Mukama yebazibwe. N'ekyo nsanyuse nnyo olw'okutwagala nga muvudde mu bitundu ebyenjawulo ne mujja mwebale nnyo mwebali ddala ne mutwebalizaako Katonda byatutuusizzaako. Njagala okwebaza ab'amawulire bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutwala amawulire yonna abantu gye batandisobodde kumanya biki bigenda mu maaso. Bannange bampise kwaniriza emyaka 3 gibadde gyaki gibadde gya migalo era emyaka egyo egy'emiggalo ffe tulina emiggalo eno 3 bannanga bava mu bitundu ebirala mwabamu mumanye emiggalo emeka 2 ffe emiggalo giri emeka 3 ab'emitiyana titulina mwaka na gumu kasukedde nzija luli baali bamanyi nti ndi bishop wa covid kakati ate bishop w'Ebola si byangu. Mukama yabaza kubanga bye biseera byenkoleddemu naye tetuzze mabega kugamba nti bannange embeera mbi ffe tugenze mu maaso tusobodde okumaliriza ekizimbe kyemuyitako wali mu tawuni. Tujja kuyimirira tufune oluyimba
302 ekisa kyo tekitegeerekeka nga lwe luyimba luteekateeka mukadde waffe omulabiriza agenda. Kambasabe tusiriikirire mu katono oyogereko ne Katondawo. Wayinza okubeerawo ensonga gyeyagala okwogera ne Katondawo. Katonda oyo mukwano gwaffe era yokka amuyita kwagala. Beerako n'ensonga gy'oyogera ku lulwo ng'omuntu ne ku lw'ekkanisa naddala olw'obulabirizi buno obw'emityana. Ate mumanyi bwe tujjidde okwebaza olw'emyaka gino 3 nga nabe yagwa mu nsi, nabe ow'ebisyaga
erako nekyogera ne Katondawo, kubanga naddala abaana abato bali mu bulabe bunene. Katonda waffe webale kubanga otuleese. Nange Samwiri nkwebazizza kubanga watuleese. Tukwebaza olw'abaana bo James ne Rose ba Bukomeko, badde batubuulira bye bayiseemu naye n'obasaanyiza okubeera omulabirizi w'obulabirizi buno kati myaka 3. Era atubuulidde n'ensonga lwaki yatuyise. Webale okuleeta bano abaana bo. Jangu kaakano gwe mwene oyogere n'abantu bo. Nze Samwiri nkozesa ng'omuzindaalo gwo. Abazze mu kanisa muno nga tebalokokanga Katonda wange balokoke, kubanga kye kyaleeta Yesu. Abazze nga balwadde baveemu nga bawonye. Kigasa ki omuntu okujja mu kanisa nga mulwadde n'addayo n'obulwadde? Azze muno nga tasonyiwanga munne. Kabaka asonyiwe, tutandike obulamu obujja. Yongera okutuwa obudde obulungi, jjawo oluyogaano mu mitima gyaffe n'okukola ebintu ebitasaana eby'okubalaata, WhatsApp, Facebook, kukwata amasimu n'okukuba amasimu nga tuli mu kanisa. Mukama otubeere. Era kanjogere mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Abooluganda tutuule. Kanziremu okweyanjula. Nina amannya mangi, nja kubabuulira lwaki mangi. Samwiri George Boogere Egesa. Olw'ekisa kya Katonda, omulabirizi w'obulabirizi obw'ebukeddi. By birth ndi Musoga, by origin ndi Musaamya. Nazaalibwa Busoga ne ngenda mu masomero for formal education ye Busoga. Busoga Diocese ye yansomesa. Nze ndi mubuulizi lusookerawo wano wa bbaluwa 3. Era mu kaseera katono nja kutuuka ku mulabizi bye yayogedde. Naye olw'ekisa kya Katonda, amadaala gonna ag'ekanisa nagayitamu. Omusumba, Sabadikoni, omuwandiisi w'obulabirizi era omuwanika w'obulabirizi, Diini wa Lutikko, chaplain w'omulabirizi, ate kanoni mu kanisa, by the grace of God. Ndi mufumbo. Eggaali ziri mu sayizi, simanyi oba mubimanyi. Waliwo sayizi 22 ne sayizi 24, waliwo na 26. Kale nze singa nali gaali ndi sayizi 22. Naye omukyala wange saasobodde kujja naye sayizi 24. Okukakasa ekyo ndeese sampo ey'abaana 2 mujje wano bano bategeere nga nze ndi sayizi 22 naye abaana sayizi 24 n'abalala 26. Na development and children's ministry, ono alina degree kati akola postgraduate diploma. Mu November tugenda kufuna obulabirizi obw'11 obwa East Busoga. Mulabirizi yasibirizi 3, tufuna obulabirizi 11. Omwaka guno ku Church of Uganda obw'engambyeko bwe buteekateeka 3 June. Kakati olw'ekisa kya Katonda nze Ssentebe
owa kilasite eyo tendiko nga chairman wa board bakiyita mukobad bakolera nene emityana neruwera eyo the chairperson tukola mu district nga 26 eza Uganda naye ekisinga obukulu nga 15 ogw'omusanvu 86 essaawa 11 nalokoka nenjatula Yesu ng'omulokozi wange. Tororo Butalejja Budaka Butevu ne Palisa ne municipality ye Tororo ne Busia. Kale obulabirizi obwo buli mu district 7 zokka. Nasoma ebintu ebirala ndi musomesa by profession era nali mukulu wa somero mu primary ne secondary accountant CPA kyova nabagambye nali muwanika wabulabizi bwe Busoga 5 years. Amina. Tuzze wano olwaleero kwegatta ku family eno omulabirizi James ne Mama Rose nga bawezezza emyaka emeka. Olugendo yalwogedde naye simanyi obanga emyaka 3 kubanga emyaka egyasooka 2 gya COVID ne lockdown kati aba atandika omwaka omulala Ebola n'akola ki kati ababalirizimu omumanyi oba ddala myaka 3 naye ate era amaze myaka emeka 3. Kakati ab'amawulire bali muno singa gabadde mawulire ebikulu ebiri mu mawulire agaleero omulabirizi aze kwebaza Katonda okuweza emyaka emeka ebinaava mu kwebaza kuno tubiteeke kwe Beneza Complex Guest House eyo ye Samare eyo yeki omanyi basabadikoni babadde boogera wano oba bamanyi nga nze nali sabadikoni nze amwe venerable nze badde mbasuubira buli ayogera nga awaayo ssente kubanga tetwaze kwogera wano twaze kukola ki nze mbadde mbasuubira omuntu olufuna omukisa olwogera wano waliwo yagambye simanyi ava buki kakola kaki kawungeera agambye mbwa alese oba nsawo abantu bajjeko ezisigalawo bazizzeeyo ziriwa. President yasooka bamuyita Uhuru Kenyatta muzee Jomo Kenyatta yazaala Uhuru eyakavaako kati bwe yali ayogera eri abantu abangi bamaze okumulayiza n'ayogera ebigambo 2 abantu ne beewuunya kati president kyono banange n'agamba Uhuru na kazi Uhuru na nini independence and work. Kakati njagala kukozesa bigambo ebyo mbabuulire Oluganda James 3 years and work. That's why he has called you. Era sebo omulabirizi onzikirize ng'omusomesa wa primary enyongera okukola ka roll call kala abakristaayo abalutiko muyimirire. Muyinza okubeera nga oliwo kye mutamanyi. Saabalabirizi alina obulabirizi babuyita Kampala Diocese. Buli mulabirizi alina obusumba. Kati omulabirizi James ono akasumba ke kali wano kyova olaba entebe ye eri awo. Nze nange nina akasumba kange ye Tororo era singa wano wabadde Tororo mu St. Peters. Bw'ogamba aba St. Peters muyimirire weewuunya. Kubanga bebananyini ki? Naye Busoga eyo tugamba nti omugeni n'alaaza endaalo. Ekyo sijja kukikyusa kankirekera awo. Ekisembayo ndyoke ngende ku kigambo. Zikirize mbyogere mu Luganda. Ebusoga eyo eri yekiwuka bakyeta nabe. Abaganda mukiyita ki? Nabe. Kati nabe yagwa mu nsi. Buli ku petrol station
kuliko amakuba abiri. Ekkubo erisooka baliyita entry, n'eddala baliyita ki? Naye nabo ono kyakoze awaliriza abantu okuyingirira mu exit, ate ne bafulumira mu ki? Mu entry. Basebo ne banyabo jo nabadde nzija permanent secretary eisomero lya PMM abazaire bagiire bakoba ati mutuwa abaana baife kubanga omusomesa ali ku recruitinga abaana okujja mu nabono. Basebo tuli mu kabi kanene era bwe muba musaba kubanga gwe nange nze ndi kumpi kuweza myaka 6 nwankubadde James abantu tebakoowa kutuyita bavubuka. Even when I'm about 60 abantu bagamba oyaka ali muto kati ndi kuladi nze toyinza kuŋŋamba nti yitira mu exit ng'oyingira. I can't. And I wish I had come with my wife Elizabeth, omukazi omulungi omubalagavu, n'engenda mu ebyo. Njagala kubakunga, njagala kubakoola tuyingire mu lutalo luno. Kati bano bazze ne kye bayita bakoze sugar coating. Eno simanyi Buganda ono yani muwala wange MP tewalinga wa mawulire gwe kati bano bakubire mu ngala bakuwa obululu bo tebakukubira gwe bakubire kati simanyi exactly kyakukola kati bali kuyitira ku bintu ffe bye tutagala kukola. Abeebusoga tebagala kuwa baana mmere kati bano bajja ne bagamba tujja kuwanga abaana bammwe lunch era bw'obagamba tebabawa lunch. Oyo omulabirizi mubi, oyo omusumba mubi, oyo omukulembeze mubi, but they are sugar coating ebisyaga. Kati batandise okuzimba amayumba, abakyala babakubiriza okukola ebibiina ne bagamba buli mukyala tugenda kumuwa kakadde. Ezo sente bazijjawa? Kati ffe nga Church of Uganda olumu mbeera ka acting ddiini, olumu sinze ddiini naye mbeera acting ki? Twasalawo ne tugamba we should part ways. Basigale ne sente zaabwe, ffe tusigale ne Yesu. Era njagala kubakubira omulanga ku nsonga eyo. Bukomeko bw'agamba nti muleete sente, mbeegayiridde muzireete. Nze sisaba sente bweru. Kati nawezezza emyaka 10 nga ndi mulabirizi. Ebyange sijja kubibabuulira. James gw'oli wa mukisa because I know this diocese. Naye singa watuukako e Bukedde wandika by'amaziga. Nze saalina nyumba ya mulabirizi. Lutiiko teyaliiwo, office teyaliiwo. 2013 nga twatandika change mu kanisa, basabadikoni b'e Bukedde nga bavuga gaali. 2013 sirina wadde nusu $1 gye nfunye bweru. Naye if you want, Bukedde Diocese is now a model diocese in the Eastern region. Nina basabadikoni 14 bonna bavuga mmotoka. Bonna! Era twabadde n'obuzibu ekiro twebase wa mulabirizi ne mutabanyi wange ne tugamba naye oba eriwo esingako. Kubanga Abakedde nga bazimba ennyumba.
ate bagamba nti Bukeddi yesinga obwavu yeddirira Karamoja. Manyi ba research abafunira awo sente. Karamoja is the poorest region, closely followed by Bukeddi, and closely thirded by Busoga. Naye twazimba ennyumba mmwe. Over 30 years. 1992 ne twesanga e Namugongo. Bw'aba yali mukulu nnyo yalina emyaka nga 21 oba 22. Nze jange njimanyi nalina emyaka 29. So I was in my late 20s, he was in his infancy of his 20s. N'oyo Rose nga tamulabangako. Kati olaba nze bwe mmanyi James okusinga Rose, munkubire engala nti. Kati bwe yaŋŋamba gwo n'obeera omutambizi omukulu wa misa, main celebrant and guest preacher, programu zonna nenziyuzaayuza. Naye n'ekirala abasoga bakoba nakuweereyira omwana akira nakwagayirenga. Abaganda ekyo mukimanyi. Muli awo mugenda ne mugamba mba simanyi Lusoga is broken Luganda. Kati ekyo mukimanyi. Kitegeeza ki? Kakati nze omulabirizi ampeera Saara emirimu ampita neŋŋaana ntya. Saara ono maama wange amuwadde emirimu myaka 8, ab'emityana nga bamuwadde emirimu nampita neŋŋaana. Olugero mba sirusomye kifuula nenge nembiyuzaayuza. Ebirala yabibagambye. Ebiseera ebyo Namugongo eyo omukulembeze bamuyitanga Prime Minister. Neneesimbawo olw'enkya nga tugenda kulonda James onsonyiwe. Ensonga ya Egesa okubeera Prime Minister Namugongo, principal yamugjayo mu nnyumba ye ekiro. N'agenda agamba mmwe mpulira eno nti mwagala kuweegesa kolegi yonna ng'eri bweti. Okulonda bwe kwatuuka ab'e Busoga bokka be bampa. Wali wali kugamba nti gamba nti waggwa. Naye yali ekifo ekirala nga bakiyita SSR. Ndowooza ennaku zino kiringa leader of opposition. Ndowooza SSR, Special Students Representative. Kakati Special Students Representative in any way yali almost waggulu wa Prime Minister. Tewali kikolebwa nga SSR tamanyi. Kati abayizi bonna ne banyiiga ne bagamba engeri gye batulemesezza Egesa okubeera Prime Minister kati ye SSR ekiba kikole ki? Prime Minister wene e Buganda sijja kumubabuulira namuteekako obudde obuzibu. Kubanga nga principal ajja n'ambuuza twagala kukola kino SSR tukole ki? I saw James Bukomeko n'omwawulo omulala kati ye Sabadikoni w'Entebe Gita, very young boys naye nga bali visionary. Of course fena twali baana emyaka egyo malalala gayinza okujjamu naye nga beebuuza be bampa obwakanoni abo. Can you imagine 1992 bano ne bagamba kati nze nga tombuuza lunyiriri mu Bible nga sirumanyi from Genesis to Revelation ne bagamba ono kanoni. Kati nga mbatuuza ne mbuulira balyoke bagende babuulire bye mbabuulidde. And that is James. Ebirala yabyogedde. Naye n'ekirala by then olwaleero abadde n'ebigambo bingi takyogedde. Teyeerabiranga kutubuulira nti yalokoka oyo. Nga
mulokole. Omanyi gino emirimu gy'ekkanisa, people have time for the work of God, but they don't have time for God. That's where the problem is. Some people, olaba omubuulizi, olaba omwawulo, olaba ani ng'alina emirimu mingi nnyo n'obudde tebuliiwo, but has no time for God. Omulamwa gwammwe ogw'omwaka guno guli mu Zabbuli ya 34 olunyiri olw'10. Olunyiri olwo lugamba nti obwana bw'empologoma bubulwa, obwana bw'empologoma bubulwa ne bulumwa enjala, naye abanoonya Mukama tebaabulwenga kintu kirungi kyonna. Ate omulamwa ogwa province ogwa Church of Uganda guli mu bbaluwa gye twasomye, Abefeso 4:11-16. Kangezeeko okubyogera mu Luganda. Gugamba nti twegatte olw'okuwa abantu obuweereza n'okukula. Mu Lungereza, United for Sustainable Service and Growth. United for Sustainable Service and what? And Growth. Kakati nze nalowoozezza kubanga omulabirizi yatugambye nti yetuze kwebaza, ate bye tugenda okujja mu kwebaza kuno tubiteeka mu guest house. Era agambye nti omwezi ogwokuna abalabirizi bonna ab'omu Buganda ne bamaama bagenda kubeera wano. Yagambye nti bajja gwakuna balina okusula is it a good word? Oba okwebaka mu nnyumba eyo. Amiina. Kyenava nalowoozezza nti njogere ku mulamwa for today. Lwaki okubeera nga twegasse. What can we do in order to be united? Now this is a very long list of the principles. You can call them characteristics. Amen. Nensijayo ekigambo kimu nakiyise faithfulness. Kakati ojja kusoma mu Bible y'Oluganda yange enjirina wano, ojja kusoma olunyiri luno lwengenda okubawa kubanga obudde bwatugenzeeko katono. Bwe tunaadda mu by'okusoma tuyinza obutamala. Kankose Bible y'Olungereza gye nakozesezza, 1 Kings chapter 8 and verse 61. The Bible says this, and may you be completely faithful to the Lord our God. May you always obey his decrees and commands, just as you are doing today. Excuse me, let me read it again. And may you be completely faithful to the Lord our God. May you always obey his decrees and commands, just as you are doing today. Basebo ne banyabo olunyiriri luno luli mu bigambo Sulemaani bye yakozesa ng'asabira abaana ba Isirayiri ng'amaze okuzimba yeekaalu. Bw'ofuna obudde osome Bassekabaka ekisooka essula ey'omunaana okuva ku nnyolo 54 okutuuka 66. Naye ate oyinza okuwaayo obudde obusingakaawo n'osoma essula ey'okutaano Bassekabaka ekisooka, n'osoma essula ey'omukaaga, n'osoma essula ey'omusanvu, n'osoma n'essula ey'omunaana. We are looking at one of the principles of being united. And the message I have for you as people of Mityana is this. If we are to offer sustainable service, and if we are to realize holistic development, holistic growth, holistic transformation, we must be very faithful. Faithful mu Luganda si bwe bwesigwa obwo. Omuwandiisi w'ekitabo eky'okubiikulirwa
essula ey'okubiri olw'ekkumi agamba beeranga mwesigwa okutuusa okufa nange ndikuwa engule yaki weesigwa. Obanga tunaasobola okukola bino byonna omulabizi bye yayogedde, musajja nno mukozi nze mumanyi madde mufolowinga abakristaayo eyo gyayise muli wano, lwaki tetumukubira mu ngalo oba twagala okukuba? Obwesigwa. Honorable Nsaasire maama mwana wange, kati tubasoma mu mawulire ligamba yindeka kati ffe eri e Busiya tulya byennyanja, naye ekyennyanja nga kinaavunda kitandikirawa? Kitandikirawa basebo ne banyabo? Kati bino ebyamabaati. Bamawulire bali muno kambireke. Sulemaani kyava agamba nti kale mubeere beesigwa abaana ba Isirayiri nga bwe mukola olwaleero, nga muwuliza amateeka n'ebiragiro ng'olwaleero. And God is looking for faithful men and women right from our homes, faithful wives and husbands. Oyinza otya okuyingira mu petrol station through the exit naawe n'ovuga n'emmotoka ng'olina driving permit ne bakuyimiriza, toyita omwo nti nze muno bwe mpitira, ogenda wa? Linalaba obuwala bubiri, simanyi akalala ke ka Mr. Ruth, simanyi akalala ke kaani, kasimanyi kano ka Ruth mbu kati ke kasajja, era twagala kufuna baana. Neŋŋamba nze biology gwe nasoma ebyo tebiriimu. Omusajja tazaala, yasobozesa okuzaala. Kumpi mwezi mulamba, the whole month it was US, South America, North America, Canada, whatever, eyo yonna neŋŋendayo. Bahosti bange nga bakugamba eriyo obugole naye tetujja kukutwalayo. Do you know what? Bagatta musajja na musajja, bagatta mukazi na mukazi, bagatta mukazi na mbwa, bagatta n'ogamba what is happening? And Solomon says, and may you be completely faithful. Njagala mwetegereza oluzungu oluli mu Bayibuli eno gye nkozesezza. Tagambye bugambi nti may you be faithful. May you be completely faithful. To the Lord our God. May you always obey his decrees and commands, just as you are doing it today. Munsabire saagala kubeera tempted kintu kujjawo nsonga yaffe ya lunaku luno, kubanga anyinza okukigendamu ennyo ne kitwerabiza ffe kye twagala okukola. United is faithfulness. Mukama yeebazibwe. Maze okubabuulira nti luno olunyiriri luli mu ssaala Solomoni gye yali asabira abaana ba Isirayiri. Obanga tulina kye tunaakola, omulabirizi abadde agamba wano nti alina by'ayigiriza abantu kunoonya ssente, n'ayita wano n'omuwala Farida. Farida, where are you Farida? Are you a Muslim? Oli Musiraamu? Jangu. Ekyo kye kirungi eky'obukristaayo. Kakati ono Musiraamu naye omulabirizi owa Church of Uganda yamuyigiriza tekiniiki n'aleeta ssente. Obwesigwa. Katonda anoonya abasajja, anoonya abakazi, anoonya abawala, anoonya abantu nga bano, abasiraamu n'abatali basiraamu,
ba MP n'abatali ba MP, ba permanent secretary, abantu abawaggulu n'abatali waggulu nga baki? Ddayo mwana wange. Nga beesigwa. Kubanga ffenna tuli bana Uganda. Olwaleero amawulire sinagalaba. Naye kakati eno wiki namba tuli ku mabaati. Ani yatwala amabaati ne batandikira eri waggulu. I don't know whether some of you have ever been to Karamoja, you people. Have you ever been to Karamoja? By show of hands, singa wagende Karamoja wani mukono. Ne bakuwa ekintu kitwalira abe Karamoja n'okitwala oba toliimu bwongo. Karamoja of all places. Naye kubanga abantu si beesigwa. Abantu si baki? If we are to remain united, we must be completely faithful, even at home. Basebo ne banyabo mu nsonyiwe waliwo abaami abalina omukisa. Nze nina my wife is a woman era ali omu yekka. Manye ennaku zino we must take a deliberate move. Oba oyanjula mukyalawo togamba bugambi mbu I have a wife. My wife is a woman. Bantu bategeere byoliko. Kubanga abamu be bayita ba wife basajja banaabwe. Naye nze neewuunya nti waliwo abantu ababeera mu nyumba. They stay at the same bed. They stay at the same blanket. I know other things that they share because my mother is here. Naye kumakya tewali agamba munne nti wasuza otya. True or false? Kati banange, what is happening? Okubuuza kuliko asooka. Anti nze saamubuuziza kubanga naye teyambuuziza. Let me move another step. Waliwo abaami abalina omukisa, balina abakyala bali mu namba. Era sebo omulabirizi nze namba 2. Era nze namba 3. Era twesiimye nnyo. Nange omukyala namba 4, mulabirizi najjako ewange. I have no problem with that. Oli namba 4 muki? Naye wuliriza kyengendako. Ekikugaana okugwe namba 4, ekikugaana okubuuza namba 1 kiki? Omanyi ng'okufuna abasajja kizibu. Oba wali mulungi nnyo lwaki tewafuna wuwo? Why are you number 4? Lwaki simaliriza? Why do we need to be completely faithful? Number 1, because God is faithful. Psalm 143 verse 1. Lwaki twetaaga okubeera abeesigwa? Kubanga Katonda oyo yatutonda mu ki? Bishop Mutebi, Katonda n'agamba si kirungi omuntu omusajja okubeera nga ki? N'amukolera omubeezi akola ki? Omubeezi oyo musajja mukazi ye Eva. Kakati fe down the road era mwe banange kati omwezi ogujja, this is March, mu April tugenda Rwanda mu Gafcon. Era abakristaayo abasobola mugende. Tutuuse ne ku level y'okugamba nti n'erinnya tulikyuse, n'erinnya tuligire ki? Naye tetunaba kukimala bulungi tulowooza nga kiyinza okuggwera eyo. Kiyinza okuggwera wa? Obwesigwa Katonda muki? Oh my God, nabagambye taata yafaanina ennaku 3. And that man was a Roman Catholic squared. N'okugattibwa tebaagattibwa ne maama. Nandibeereddawo omulabirizi mu Church of Uganda banange. Waliwo abalina omukisa era kakati nga bano abaana bange nabagambye mutabanyi wange asoma bwawule. Kati yayinza okugamba omanyi eddaddi yali mwawule, yali kanoni, yali bishopu. It's okay.
naye nze taata jjajja waabwe yali mu katuliki 100+1%, asabira n'omwenge linnya lya paasi naye alyoka agunywa n'azibiriza amaaso gye muli. Katonda oyo nga mwesigwa. Gamba mulinaanwawo nti omanyi nga Katonda mwesigwa. Tetulina budde. I wish we had the time to give some of you opportunity to give us your testimonies. You would just say God is really faithful. And today I come here to share with you about one of the principles of being united, which is faithfulness. Eyo yensonga eyo nze banange bwe bukeera ku makya ne bagamba nsimanyi bikibi. Honorable kakati luli mwatugamba ab'ekanisa n'abakkiriza mujje mangu tugenda kulonda. Mwalonda? Munalonda ddi? Tubalindiridde. Ate koramu, ate muleeta ebirala temubireeta mu mateeka. Kati ebyamabaati nga temubireeta mu mateeka. Why do we need to be completely faithful? Number one, because God, our God, is what? But number two, permanent secretary, oyize anu oyize sebo, oyize nkubuulye kwa nakantu. Bishop, ono permanent secretary. Kati ono kamubuuza ekibuuzo nga namwe muwulira. Sebo, wazaalibwa n'esuuti, wazaalibwa n'engoye zino? Nedda Bishop. Ffenna abali wano ne Elda waffe Mutebi ali wano naye lumu yazaalibwa bwerere. You can't go back, oli muntu mukulu. Nono Samwiri ate nze banzaalira mu bitooke. I don't know why tetanus teyankwata. N'omukazi eyali midwife yali akyaliwo yafa the other year. Mu bitooke sindika. Yobu 1:21 Bayibuli egambye nava mu lubuto lwa mmange nga ndiki era ndiddayo nga ndiki. The reason why we must be faithful is that we are on the stewards. Let me take you back to bigambo bino ebya size. Mwongerayo kimwonoona ettaka. Olowooza egesa bwe yafudde yawanvuye. Naye kati abasajja abawanvu ono permanent secretary ne mutabani wange erina bali bawerezaako. Okubanga naye ffe temwonoona ttaka. Olowooza bwe yafudde yawanvuye. Nava mu lubuto lwa mmange nga ndiki. Era baasebo mulabirizi oyagala sente meka okumala guno omulimu? Bano abantu sente bazireese tewatubuulidde miliyoni nga meka? It is possible. Basaba dikoni gye muli mulabirizi n'abawa amatwalo ago gonna naye manyi muzireete sente. Mbalindiridde wano bino ebyokugamba nze sabadikoni w'e Busimbi era mumanyi Busimbi kyekitegeeza tunaakiraba. Hallelujah. Why do we need to be faithful? Number one, because God is faithful. Senga Samwiri egesa setaaga kunsomesa nti Katonda mwesigwa. I wouldn't be what I am. Mwe abakristaayo mulabira wano mulabirizi. Singa Mutebi ono ate yabibabuuliranga dda okufuuka omulabirizi. Naye nze mumanyi bajja lwakubiri omuntu najja n'angamba, sebo Samwiri erinnya lino eryegesa walifunawa?
ne ŋŋamba baŋŋamba mbu jjajja wange yaviireeyo busiya omanyiiyo ne ŋŋamba amanyiiyo kakati okkiriza erinnya lyo tulitwale ku maanyi agagenda okulowoozebwako lwakubiri nominations committee my senior ng'egenda kutuula lwakuna bandaba lwakubiri olwokuna ne batuula olwokutaano ne nfuna ebbaluwa kyansala webukedi nga mpandiikira the Reverend Canon Samuel George Bogere Egesa, Diocese Secretary Stroke Treasurer Busoga Diocese. I'm happy to inform you that your name has been nominated for the office of the Bishop Bukedi Diocese. Ningamba what? Olwokubiri oluddako nga abalabizi bagenda kutuula nali mu ofiisi saawa 8 nga mpulira Canon Samuel Egesa bamulonze okubeera omulabizi w'e Bukedi. Oye Katonda omwesigwa gwe twogerako ffe. Oye Katonda omwesigwa. You can take it as down as possible. Mu makaago, omukyala wo, omwami wo, abaana, omulimu. Gutwale yoyagala. But you are there because God is what? Faithful. But number 2, we are only stewards. We are only what? Kati abooluganda. Jomo Kenyatta yagamba abana Kenya. Uhuru na kazi. Independence and what? So, James Mityana, omulabizi w'Emityana atuyise wano kutubuulira nti awezezza emyaka emeka n'okukola tukole. You know James will retire, but Mityana Diocese will remain here. I used to come here when my big brother, now Archbishop Stephen, was here. I used to come here. Bino nga teyagenda nabyo. Ne James byakola bigenda kusigalawa. Wano agambye munkwatireko. Mukole ki? Nze nyongeddemu katono nti Katonda ekyo kikolebwa abantu besigwa. If we are to offer sustainable service and realize holistic growth, holistic development, holistic transformation, we must be completely faithful. Katika entiko eyokubeera omwesigwa from a biblical point of view bagiyita kulokoka. Bagiyita kukola ki? Basebo ne banyabo sababuulidde natandika okukola mu kanisa nga n'emyaka 19 mwaka gwa 82 oyinza okuteba omwaka gwe banzaaliramu kati. 1982 I was 19 years. Remember daddy afudde nina ennaku 3 mami astrugglinze nange naye afudde and I am a drop out. Nasomera ku jinji esi e Busoga. Abasoga obulabizi bwe Busoga ne bunkwata bwe buti. Bampa obuwanika bw'obulabirizi ku mulembe gwa Sipiriani Bamwoze mwaka gwa 86 nga sinaba na kugenda kusoma na mugongo. A very small boy of about 26 years and I was a diocese treasurer. Bwe banfuula omudiikoni 95 omwezi ogw'omukaaga 96 ne bampa obwasaba diikoni nze Samuel gwe mulaba wano bampa kati ab'Emityana bw'olonda ono bamuwaako obwasaba diikoni oba akitingi ng'akyali mu diikoni ono saamwogedde n'abalala bali muno bangi be twasoma nabo saaboogeddeko kulokoka. 7 He is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede
for them. Again, Hebrews chapter 7 verse 25. Therefore, he is able to save completely for those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. Jesus Christ, hallelujah, is able to save what? Completely. And remember the verse we read says, be faithful completely. How I wish members of parliament are members of parliament completely. Abasawo abali muno sirina lutalo namwe naye luli nalaba mu mawulire. Can you imagine? Omusawo n'akwata omukazi agenza okuzaala. Mwabirabako? Mwabiraba temwabiraba? What went wrong n'ensi eno banange? Nabe bino ebyebisyaga symptoms nabe yatandika dda. Omusawo ne bamusinkazza ne bagamba obadde ki? Simanyi omukazi yamala n'afa n'okufa, I don't know. Naye n'akwata omukazi az'okuzaala. About 20 whatever years ago, Kakwaya bamusinkana ku mulambo. Mulambo. Kakwaya sibe bakuuma emirambo. Bamusinkana kuki? Mounting a dead body. Kati bene by'abataata okukwata abaana. Bamaama okweyagaliza abaana baabwe. Corruption, land grabbing, human trafficking, human sacrifice. God is looking for people who are what? And the climax of being faithful is getting saved. Zembagambye nga 15 gonga man. Naye edde nnyo nga tebaagala kwambala bintu bino. Si bwe kiri? Kakati ffenna tufaanagana. Era nze bw'abadde ewala ne ŋŋamba eyo si papa eyo. Whatever. Naye kyengezaako okulaba. Mbuuliza mulinaanwa akabuuza awo mpola mugambe neighbor. Are you completely faithful? Just neighbor woyo mpola mugambe neighbor. Are you completely faithful? Kati tugenda kusaba. Naye oyinza okubeera nga oli mukristaayo, omaze emyaka egyo gy'omaze, wagattibwa mu kanisa, oli mubuulizi, oli ekyo ky'oli. Naye totuukanga ku climax of being faithful, and you want to do it now. Now I don't want to invite you here. Njagala osigala awo w'oli owanike omukono gwo. Just raise up your hand wherever you are and we shall pray together. Just raise up your hand. Awo w'oli awo. Abantu abalala bayinza obutakulaba, but you raise up your hand just like this. Just raise up your hand. You say long list. Raise up your hand and we shall pray for you. Binza okubeera gy'okolera emirimu. Binza okubeera wano waka bye twabyogeddeko. Mujjaawo ono number 5 takulabawo. Wanika omukono gwo. Missions coordinator asabe. Mukama abeere nammwe. Katusooke n'abo abawaayo obulamu bwabwe eri Yesu ng'omulokozi, okufuuka omulokozi waabwe. Nandyagadde Katonda awulire ku ddoboozi lyo ng'oddamu ebigambo bino. Gamba, ayi Yesu, nkwaniriza mu bulamu bwange. Nkusaba onsonyiwe ebibi byange.
bye nali nkoze mu kumanya ne mbutamanya jangu onfuge era onfuula omuntu omujja nzijuza n'omwoyo omutukuvu ankuumire mu bwesigwa okutuuka mu bulamu obutaggwaawo era njatula n'akamwa kange nti ndokose mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Kati katusabire. Kaakati ne kategori ey'okubiri ey'abantu abawanise emikono olwo Katonda obbasumulula okubawonya, katukkiririze Katonda wamu. Bayibuli egamba nti nze Katonda waabo bonna abalina omubiri, waliwo ekiyinza okunnema. Kale twagala tukkirize Katonda ku lw'abalwadde ate n'abalina embeera ez'enjawulo ezibanyigiriza. Kitaffe mu linnya erya Yesu tukwebaza olw'abaami n'abakyala abawanise emikono nga balina ebizibu eby'enjawulo bye bayitamu, okusookera ddala n'endwadde ez'emibiri. Nnyaniriza omwoyo omutukuvu, amaanyi ga Katonda agakola mu ffe ebinene era eby'amaanyi, okusisinkana buli muntu waali, okusumulula buli kika ky'ekirwadde ekiri ku bantu bano. Mukama obasumulula obawonye. Gwe wakyogera lunye nti gwe Katonda waabo abalina omubiri, era waliwo ekiyinza okunnema, kitange tewaliwo kikulema. Era gwe wayogera Yesu bwe wali mu nsi muno n'ogamba nti wajja zibe n'obulamu zibe nabo mu bungi ddala. Tumanyi nga tunaategeera buli obulamu obutaggwaawo otutandikisa ku kye tutegeeramu eky'obulamu obw'omubiri wano. Kyenva nsaba ng'era nkowoola obulamu okujja awo awabadde okufa n'okulwala, awabadde okutaawa, ofukirirewo obulamu era otereeze byonna ebitateredde mu linnya erya Yesu. Kabaka w'abakabaka, nsabira n'abo abatawaanyizibwa agaloota agabi ng'omulabirizi bw'agambye, ababeera ng'abafumbo naye ng'ate tebalina baami, abalina emyoyo egyegatta nabo. Mu linnya erya Yesu tukutula endagaano ezo mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaalesi, omwana wa Katonda. Tugoba buli maanyi gonna ageekulumbaza, ageegulumiriza ku baana b'abantu gagende mu linnya erya Yesu. Nkowoola emirembe gya Mukama waffe gifuge mu mmwe ng'ebyandiko bwe bigamba nti oyo gy'emirembe gyaffe. Nnyaniriza emirembe gya Kristo egyo egireeta okusumululwa, egireeta obuwanguzi. Nsabira abo abalina amabanja nabo bawanguza amabanja. Nsabira abo abalina amaka agatateredde nago oleeta emirembe mu maka ago agatalina mirembe. Nsabira Katonda ayinza byonna ataggwaawo abo bonna bagenda okutwala ebyabwe olw'amabanja n'okwewola kwe bayingira. Mukama wayinza byonna obalwanirire, obayamba okusasula amabanja ga banka, amabanja g'aba money lenders, ebyabwe bisobole okusigala. Taata, n'embeera endala nnyingi eziri mu bantu abawanise emikono obasisinkane ng'obugagga bwe obw'omuggulu bwe buli, era obayambe obawanguze byonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tukubire Katonda engalo ez'amaanyi. Kale abooluganda mutuule. Njagala kubasuubiza nja kukomawo wano ntandikise. Nabadde ow'omulabirizi ekiro, omuwanika wange ow'obulabirizi. Ffe ettololo eyo eriyo sementi nga tuzituusa. Kati twagala ekintu kino tukikole bulungi. Baasaba diikoni bange mweteeketeeke miliyoni 10 nga tukukubira mu ngalo ng'ogenda. Tujja kukola ekintu ekyo mu kiseera kino tukimale. Kati bano abagenyi be baayise simanyi nansana, and we shall be done. Amen. Mujjukire nina okuddayo ettololo. Tororo is very far from here. How to invite omukyala naye mu ngeri enjawulo okwebaza Katonda olw'emyaka 3 nga tuli naawe. Weewaawo emyaka 3 gibadde gya kusoomoozebwa olwa lockdowns, covid ate ne Ebola. Naye Bishop Bukomeko atuzzaamu amaanyi ffe ab'emityana, kubanga buli wajja wano newankubadde nga tubeera mu kusoomoozebwa ayogeza maanyi ate ensonga asimbako amannyo, naffe ne tuddamu amaanyi. Mu ngeri eyo kanneebaza ne Bishop Egesa, engeri gy'oyogeddemu ngeri nnungi nnyo, ate ekinsanyudde nti abakulembeze b'eddiini bangi olwaleero. Ensonga y'ebisiyaga naffe tukosanga abakulembeze era tuwulira okusoomoozebwa okw'amaanyi. Njagala okukkiriza nti okubuulira kwa Bishop kugenda kutujja wano ffenna
nga tukoze okusalawo okubeera mu lutalo luno, naye nga tekugenda kubeera kw'abakulembeze bokka ate tekugenda kubeera kw'abasumba bokka, naye abazadde abali eyo, bassebo ne bannyabo, abakulembeze abalala bonna, bataata, bamaama, bassenga. Eno ensonga nkulu nnyo. Nze ndi munnamawulire era mu kusooka nga tulowooza nti okwogera ku bisiyaga si kirungi, kubanga ate era obeera obitumbula, kubanga ekintu bw'okyogerako ate okyongezaayo, naye tutuuse ku mbeera ng'ate bwe tusirika bwe kisinga okubeera eky'omutawaana. Kale ffenna mbasaba busabi okusingira ddala abazadde. Omwana toyogera naye. Abaana abamu, waliwo omuzadde yawandiika ku social media okwo ng'omwana tamutegeera mbeera gy'alimu, agenda okuzuula nga baamukozesa. Naye abazadde abamu omala ewiiki nnamba ng'omwana akomawo ewaka, weebaka ne bukeera ku makya n'ogenda ku mulimu, ne weebaka ne bukeera ku makya, omwana na withdrawinga naye nga tomanyi nsonga lwaki tayogera, talya, munyiivu, munakuwavu, nga tomanyi biki bimutuukako. Ndowooza nti ng'abazadde twongeremu nnyo amaanyi. Ekirala, naffe mutudde nnyo. Bishop abadde agamba nti sipiika bwe yali mu kusaba yagamba nti tugenda kulonda, ensonga n'etajja ku order paper. Naye mutusabire ng'abakulembeze, okusoomozebwa nako kungi, ne sitaani naye akola by'akoze, kubanga oyinza okubuuza lwaki si kye kyasooka ku olwo, kubanga bannaddiini bo baali ready, kuba yabagamba mujje mubeerewo mulabe abakulembeze bagenda kulonda batya. Lwaki abakulembeze twetaaga essaala nnene? Nti waliwo okusoomozebwa, ate kakati abantu bagenda tulaba tutya, ate kakati banakkiriza, banakuwa visa egenda ebweru, banaye bw'onaalonda bw'oti. N'olwekyo abakulembeze beetaaga okuwagirwa ennyo n'okutuwa amaanyi nga mmwe. Ensonga endala gy'oyogeddeko ate nayo nga nkulu, bwe bwakkondo, obukenuzi, obubbi obutali bwesigwa. Abamu baagala nnyo okukiyita corruption, naye corruption omuntu bw'akiwulira awulira ng'ekirungi, naye bwobbi bwakkondo. Kakati twatuuse ku mbeera n'ogamba nti abantu b'e Karamoja abaali bagenzeeyo mu kimanyi bali bubi nnyo 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 ekitagambika, nti n'okulowooza obulowooza okubabbako amabaati agabadde gabaweereddwa, ekikolwa eky'okukirowoozaako obulowooza nakyo kibi. Kakati ekisinga okubeera eky'obulabe nti ku ludda luno olwakyagulanyi Ssentamu, nze minisita alwanyisa obukenuzi, bwe nagenze ne nkola press conference nga naakagimaliriza tetunnava nawo, nafunye message 3. Sigenda kwogera baani abaazimpeereza, naye nga bandabula lwaki njogedde ku mabaati, kuba nagaa nti ne minisita omu aresigning, banga nti omukazi omwagaza ki atagenda kwesimbawo mu kitundu kyo. Kale nno mulaba nga n'olutalo ku bukenuzi nalwo lulimu okusoomoozebwa. N'olwekyo mutusabire ate nammwe mulwenyigiremu. Olutalo ku bukenuzi teruli eyo yokka, obubbi buli wamu. Ebyavudde mu NSSF tugenda ku debatinga ku Lwokubiri, era nze navuddeyo ndowooza nga mpulira ndi a bit depressed, ne ngamba nti baatugamba nti bannange mukekkereze tewali ssente, naye ng'owulira obuwumbi 4 ne bagamba babugabane wano, ne bagamba obuwumbi 6 babuwe omuntu, ne bagamba obuwumbi bwe buti, naye nga batugamba mukekkereze tewali ki. Uganda yeetaaga essaala nnyingi nnyo ate nga z'amaanyi. Munzikirize sigenda kwogera bigambo bingi ku ennaku z'omwezi nga 8 egenda kubeera Women's Day. Abakyala mwenna mbaagaliza olunaku olwo olulungi, olw'essanyu, olw'okwezzaamu amaanyi, olw'okukola ennyo, olw'okwewaayo. Naye n'abaami nga bwe mutuwagira twongere okuyitimuka. Kumpi singa bijjula muteekeewo ebirala mangu.
tukubiriza njaga bali ku mupiira wano ssebo kojja omulala mpagi atuwadde $5,000 tiimu yo abasoga ate baganda mumanyi olusoga temulumanyi yampise wano kumuyambako si bwe kiri kati abakyala mumanyi kubanga twakyogedde at the beginning of the service tuze ayimiriddewo mu kituli ky'omugenyi omukulu mu protocol omugenyi omukulu yasembayo si kakati sabadiiko oluganda omulabirizi nze njagala kuyita basabadiikoni bange wano sooka eno bo bano bali set ssebo kankuyitire Peter Ntesaasira abasebo ne bannyabo nze George Entulume ndi mwana azaalibwa kuno naye nga mbeera Ntebe mukadde waffe ono twalabagana kuva dda nga nkyali muvubuka mpeereza $50,000 ku ssimu y'ezikola omulimu gwa Mukama. Dr. James Bukomeko ne Tata Bishop Egesa oyo Egesa omukyala amufumbira nze amuwa omukyala oyo ndowooza okimanyi bulungi nze akuwa omukyalawo so oyo mukodome wange nga Bishop wanyanjudde ku lw'ekisa kya Mukama nze akuma President wa Mothers Union e Namirembe Diocese era obw'obuvunaanyizibwa obungi antumye n'agamba situka teekamu engaato ogende Mityana tasobola kujemera Bishop Bukomeko olw'okuba yatuyita kubeera ku mukolo guno. Ekisooka nzize n'emitwalo 5 mu cash zino njaziwaayo naye twali wano nga Desemba 17 baali batiikira baawule Bishop yanfoola ambassador era nyina form solicit form kuliko emitwalo 3 naye gali ku ssimu munsindikira omuntu oyo nga musindikire kati naye abakansa nga aiti bakisuubira nti Reverend Bukomeko alifuuka Bishop naye ku lw'ekisa kya Katonda Mukama yakkiriza n'afuuka kye baali balowooza si bwe kyali ffe nga bwe tuli wano naffe tujja kuwaayo $30,000. weebale ssebo principal okumala emyaka 3 Bishop Egesa we yafuukira Bishop nali Jinja Teachers College nga principal naye naze ne ekidikoni wange